Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe wenna akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Olunaku lwajjo ennaku z'omwezi nga 6 mwezi guno gwennyini ogwa January omwaka 2024 omukulu amanyiddwa nga Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa ono nga yakiikirira abantu ba Busiro East mu Parliament ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform era nga y'omu ku basajja abayitibwa abateeketeeke oba bamanyiddwa ennyo nga bano bannabyabufuzi abaluddewo naddala abatandikira mu kibiina ekya DP Block nga baava mu bitundu oba nga baava oba be bazimbe benyinza okuyita abateeketeeke okuva Emmengo. Ebbanga lyonna omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga lyamaze ngavvoola akakkanya n'okuteeka wansi ekibiina ekya National Unity Platform. Omukulu amanyiddwa nga Medadi Lubega Sseggona, Abedi Bwanika, Joyce Baagala n'ababaka abalala naddala abali ku sayidi eyo gye nyinza okuyita ey'abateeketeeke. Bano nno bamaze ebbanga nga balaga nti bali mabega wa Mathias Mpuuga si ka kibiina, nga waliwo n'omukolo ogumu ogwali mu bitundu eby'e Masaka Mathias Mpuuga gwe yategeka era omukulu ono amanyiddwa nga Medadi Lubega Sseggona yavaayo n'ategeeza nti nze sisobola kugaana kubeera nga mbeererawo omuntu gwe ndudde naye olw'ekibiina obubiina. Mu nnaku si nnyingi emabega Medadi Lubega Sseggona era yawulirwa ng'era alina ebigambo by'ayogera ng'alinga alaga nti si ka kibiina Mathias Mpuuga aludde naye era tasobola kubeera ng'amuvaamu essaawa eno. Olunaku olwajjo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako ne bannamawulire ku kitebe ekya National Unity Platform nga sinnabakuwa katambi nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asabula nze nakuyise kusabula oba okulabisa omukulu amanyiddwa nga Medadi Lubega Sseggona. Njagala nkutwala empola. Medadi Lubega Sseggona mu katambi ako alabikako mu ngeri eyeewuunyisa ng'ajjira ku bigere mpola mpola ayingira ku kitebe ekya National Unity Platform ajje abeera omu ku abo abatuula mu press conference eyabadde etuuziddwa. Kintu kino kyewuunyisiza bangi, buli omu nga yeebuuza omukulu ate kiki? Omukulu abadde yakawogera ebigambo nga biringa ebijijinika oba ebikankana eri abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform, nga munne gwatembeeta amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ne mukadde kano wenkoledde eggulire lino abadde ku BBS Terefina era ng'agenda maaso n'okuvuluga ekibiina ekya National Unity Platform. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akikulembera n'abamu ku babaka aba Parliament n'abakulembeze abalala omuli bakkansala. Abantu beebuuza muzannyo ki oguli wano wakati w'abasajja bano Medadi Lubega Sseggona, Mathias Mpuuga n'abalala abali sayidi eri ate nga baakola dda ekisinde kyabwe newankubadde nga bakiyita kisinde naye nga baakola dda ekibiina kyabwe era nga balaga dda ne interest bagenda kuleeta n'ababaka era mu ngeri y'emu bagenda kubeera ng'ate baleeta Mathias Mpuuga okuvuganya ku bwa pulezidenti. Kakati Medadi Lubega Sseggona bwe yabadde ajja ku kitebe yatuuse agezaako okubongabonga ku bantu, abamu ne bamuleka, abamu ne bamulaba bulabi, abasinga obungi ne batandika okuba nga bamwewala nga watuuka nga basemberayo, watuuka nga bavaawo. Kakati ekintu kino kireese ebibuuzo bingi nnyo era kyaleetedde ne munnamawulire omu okwebuuza era n'abuuza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bannabyabufuzi naddala ababaka ba Parliament abamaze ebbanga nga tebakyalinnya ku kitebe, activities z'ekibiina tebazibeeramu, emikolo egitegekebwa ku kitebe tebagibeerako, ebigambo ku TV ez'enjawulo ne radio stations gye tubawulira boogera ebigambo ebitali birungi eri ekibiina kino, oyo boogerako ki? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yaddamu yategeezezza nti munnaye osanga babadde babeera bize, ekyo tetuyinza kukirulinga out. Ekyokubiri mubeegendereze, kano ke kadde nga campaign zituuse. N'ategeeza nti era engeri gyekiri nti campaign zituuse kitegeeza n'akaliro katandise okweyongera. Baba tebanonye masannyalaze balina ebigendererwa byabwe ebirala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ategeeza nti mubeetegereze, bw'abazze mu nzija entuufu mumuwa obudde naye ate temufuuka basiru, mubeetegereze mubeere ng'ate mubajajinga okusinziira ku mbeera gye muba mubalabyemu. Nga sinawo kubanga nkuwa ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yazzeemu munnamawulire, njagala nkuwe ezimu ku ndowooza z'abamu ku bantu. Waliwo abantu abalowooza nti bano abaami okwesiba oba okusigala nga balinga abeesibye mu kibiina ekya NUP balaga tebaagala kuvaayo ate nga balaga baatandika dda ekibiina ekyabwe kandibanga kakodyo ak'okukeereyesa nti kati tugeze Medadi Lubega Sseggona ali mu Busiro East yalina kadi y'ekibiina ekya NUP. Ekibiina kino kyandyagadde okusimbawo omuntu oba okuwa omuntu omulala kaadi
atandike oba ne baba tebannamuwa kadi at least omuntu yenna asobola okwesowolayo n'atandika activities naddala mu bitundu ebya Busiro East n'atandika okukola enteekateeka ze bannabusiro ne bamumanya ensi n'emutegeera kwegamba ekibiina kigenda okumuwa kadi nga ne ku ground yaggumidde wabula kati olwaleero bano bateekawo embeera eraga nti balemedde mu kibiina kino kireetere omuntu yenna yandibadde ajjayo omutwe okujja okusaba kadi y'ekibiina ekyo mu kifo ekyo atandika okubanga activities either azikola ye ng'omuntu nga tasobola kutegeeza abantu kintu kisembayo nti obannange nzija ku kifo bwe kiti olw'ensonga nti omuntu aliwo tebamutegeera tategerekeka ate si mulambulukufu kati nno kano kandibanga ke katego batuuke wali ku ssaawa esembayo balangirire ekyabwe ng'oluusi obudde buyise ng'omuntu yenna abadde yajjayo omutwe nga takyalina budde bwetegeka sinakindi ng'abantu baabuzaabuzibwa dda nga n'abantu abalala baavaayo nga bawera bangi ekyo kyandibanga kiri awo okusinziira ku ndowooza z'abantu ezitali zimu. Mukutu gwa Red Zone TV ebigambo munnamawulire bye yabuuzizza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga eno yabizzeemu nga bwe njagala owulire ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Medard Lubega Sseggona ne ba MPs abalala abakola ekintu kyekimu. Kati gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV nga tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ogenda kubanga ate tomisinga nsonga yonna. His Excellency bamubuuzizza ababaka bano olowooza tubakolere ki era olowooza babalaka ki ulira bwe yazzeemu. Bambuuzizza ku bakulembeze ba NUP abaali tebenyigira nnyo mu bigenda maaso mu kibiina naye kati nga balabika oba baali bize bambi naye njagala okubabuulira nti the time is always right. Martin Luther King yatuyigiriza the time is always right to do what is right. Oli ekituufu ne bwakikola leeti kasita akola ekituufu saba tuleme kuba judgmental. Oli bw'aba alaba ekituufu nakola ekituufu mwelcoming kwati bw'otomwaniriza ate kuoba okoze ekikyamu ate ebikyamu ebibiri tebikola kituufu. So tuyina okubeera abakulembeze at different levels. Well, tukimanyi nti akalulu kasembedde era tumanyi kinaakaliro kagenda kakola ki naye omuntu yena akola ekituufu ne bwaba kikoze leeti omutunuliranga n'omwetegereza bwekibanga kituufu akikoze mu mwoyo mulungi naye tobeera fala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.